Tukyali live mu kuziika His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu waali nnyo ku mukolo guno ng'awerekerako mwannyina wa bodyguard we H.E Kivumbi eyatuvudde ku maaso olunaku lw'eggulo ng'era olunaku olwaleero lwe lunaku olw'okumuwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera. Akaseera ka nnaku nnyo, kaseera ka bunkenke. Abanene mu kibiina ki National Unity Platform weebali nnyo okwetaba ku mukolo ogw'okuziika nga bawerekerako mwannyinaffe ono eyatuvudde ku maaso. Tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Nkujjukiza Haji Setuba musomi w'edduwa nti tutambula ne mu pulogulaamu zaffe zino era abeerawo nnyo okuzikutuusaako. Haji Setuba ogenda mukubira ku ssimu ye 0703 31 39 25. Agenda kusomera ku dduwa ze oba nga wadde olina okusoomoozebwa kw'oyitamu. Edduwa za Haji Setuba nkukakasa nti ziwonyeza ddala. Buli kusoomoozebwa kw'oyitamu ogenda kukufuula lufumo. Nga Ssenyonyi ya Mulumba emaliriza. Karisa and family. Karisa and family. Namwe muli mukulu omujje. Our Lady Gates of Heaven, Rotating Sabo Parish, namwe mujje. I can't Ssenyonyi Mulumba nga bakusiibula. Weera. Our Lady Gates of Heaven, Rotating Sabo Parish, nga bakusiibula. Anita, Anthony, Diana, ab'e Canada, yabakiikidde nga naye ajja. Anita, Anthony, Diana, ab'e Canada. Nga ba Minister of Energy, namwe mweteekateeka. Jose Wela, Minister of Energy, representatives, Moje na Matukechi Mlichamwe, the Women's Guild Rotate, namwe mustuka. Minister of Energy, Josephine nga bakusiibula. Twebaza n'obubaka bwonna bwe mutuweereza. Mwebale nnyo. Jose Wela. Women's Guild Rotate. We're rotating our Siva. Family, Moche, number to catch Mocha. We go family. Josephine,
family y'Oweekitiibwa Bwenvu abeebugasa Wayenga Josephine nga bakusiibula abo basabira naffe balutaaya mu nnyumba eno Josephine weeraba omwami n'omukyala bassewajje mujje n'abategesi mu kyalo nga Dr. Patrick ne Dr. Carol Ssenyonyi nga bwe beeteekateeka nga omwami n'omukyala bamukasa ebweyogerere nga namwe mujja bwe batyo bassewajje nga bakusiibula Dr. ne Dr. Ssenyonyi nga ne bannyina ne baganda ba Lawrence nammwe mujja Bw'akyala okusiibula weeraba Ssenyonyi family nga baganda ne bannyina ba Lawrence bamaliriza baganda ne bannyina ba Lawrence katubasabe mujje teka ekimuli kyammwe bwe batyo balamu bo nga bakusiibula Jose balamu bo bakusiibudde weeraba Ssenyonyi nga Mill International School namwe mujja Ssenyonyi family Mill International School Nancy Louis gye basomera ate nga mutabani waffe wano ye head boy wa ssomero eno Mill International School mujjeeyo teka ekimuli kyammwe Honorable Right Honorable Joy Ssenyonyi nga werekeddwako Secretary General wa NOP abo bagateeka ekimuli lwa gavumenti eyo gye mutegedde mukuba mu ngalo zaaki Right Honorable Joel Ssenyonyi n'omuwandiisi w'ekibiina ekyo ekya NOP People Power bwe batyo Josephine nga bakusiibula ate ne pulezidenti yandibadde wano bwe baalonda weeraba Honorable Lulume Bayiga ne maama namwe mujja muteeka ekimuli kyammwe abaana bawere tuba tukwasiza Obwakabaka bwa Buganda
n'omukulembedde ow'ekitiibwa ekwaya Dr. Kiwanuka ng'amuteeka ekimuli Josephine wakati wa Buganda Macho w'ekitiibwa Ben Mukwaya ne maama olwa Buganda nga bakusiibula weeraba ow'ekitiibwa Ssenyonyi nnyo okutubeererawo mu mbeera zonna Kansabye mukadde waffe Ssaabadinkoni ku Anglican Church of Uganda kujja oteeka ekimuli bonna omaliza ffena tunaayimirira ekereziya neteeka ekimuli Katondo sebeze kumbi nawe went to Anglican Church of Uganda get Siwode Josephine Katuwasa ffenna tuyimirire buli yagala vivuddeeka n'ogamba ngenda kusiibula Josephine kaakano yimirira mukadde waffe Vicar General agenda kutukulembera ateeka ekimuli ku lekereziya yonna nga tukusiibula Abenga nawe akuwenga omukisa tofika kubalire muwa abe